Ainako be yali yabba. Oyo mukyala Zuula yabba omwami gwe yasooka yakafumbirwa abasajja ndowooza nga bana. Omwami yasooka yamisi Kintu. Amisi Kintu. Amwinamu abaana. Amwinamu abaana. Ye nga ye bizinensi gyakola bubbi. Nayagala abasajja n'abafera. Ayonje omubiri gwe n'anyirira Mukama yamuwa ekitonde nti mukazi mulungi. Kati obulungi bwe kasa yamala okwezuula nti mulungi n'abeera nga asobola okupaswedinga omuntu gw'ayagalako ekintu n'akola n'oyo komedi wo okaba amaziga n'okwevulunga mu ttaka. Kakati buli waaba ayagala ekintu ku muntu. Tata w'omwana ono gwe buli musajja era nze nkubira omulanga abasajja abo baveeyo. Mwegatte Men Association mulwanirire eddembe lyammwe ng'abantu. Kubanga ate n'abakyala nammwe era muveeyo. Kubanga kati abasajja tugenda kutya mu kuwasa abakyala. Abasajja tugenda kukomekkerera nga tuli singo. Kubanga okwesembereza omukazi obanga owesembereza omusota. Kati abakazi babala bya bugagga. Tebakyalina laavu. Buli mukyala omwana oyo gw'ayina yamulina lwa nsonga nti ono mwagala mubbeko kino mufuneko kino. Njaga okubuuza ekibuuzo kino. Gwe nga ku by'omanyi. Omwana bamukwata tebamukwata. Ku byemmanyi. Kuba nange bamukwata tebamukwata. Anti wuliriza nze saaliyo. Yes. Era twayingira mu nsonga zino saidi ya ali eno abantu tebagimanyi nnyo naye bajja gimanya eriyo abantu bootayisaamu maaso. Kateriyo yali ku saidi ya ali kuva eggulire lyabagwa mu matu nti ali yeebase ku mwana we. Bonna kutandikira nange ne mukyala wange fena twagamba mukyala Zuula oyo wabubaddi akola ebintu bye naye ku luno wabanga ali yeebase ku mwana teri agenda kuwolereza ali era fena twasooka kuba ku saidi yani ya mukyala Zuula ng'omuzadde. Yes, omusajja oyo gwolaba mu kifaananyi omusajja oyo muko kuva mu famire eya Hajji Ali. Omusajja oyo agenda kubeera nga atutuusaako emboozi yonna ku bintu byonna bye bazze boogera. Twagala kumanya ekituufu kyekiriwa. Kyova olaba omusajja ono yavuddeyo najja abeere nga atubuulira buli kimu kyonna ekitambula mu ssaga eno eriwo eya Hajjati wamu ne Hajji Ali. Hajji Ali kigambibwa nti yakabasanya omwana we gwazaala. Hajjati mukazi we yamulumisiriza nti okubeera nga yakwata omwana we gwazaala. Emabegako omwana sisita w'omwana ono eyakwatibwa we bagamba nti yakwatibwa yavaayo mu kamera n'agamba nti bino byonna byali bipange. Ono mukyala Hajji yabipanga ng'alina kyagoba. Kati tetumanyi ekituufu kiriwa. Vidiyo eno egenda kubeera mpanvumuko naye nsaba otuule obeere nga yonna ogiwuliriza bulungi paka bweneggwerayo. Gwe atanaba kusubscribinga nsaba osubscribinge tubeere nga ffenna tutambulira wamu wano ku Lincoln TV. Amanya nze bitokote Kabugo Javiira Abudu. Musajja wa Mamba. Oli mwannyinaze. Nange nedira Mamba. Nkubadde erinnya lya Kabugo libuzaabuza nnyo abantu ne bagamba ndi Wankima naye ab'Enkima bakojja abange. Mama Nzaala ye Namuli Agnes. Kati Wankima. Ate waffe mube Mamba Kabugo linnya lya Wamutuba. So Kabugo. Ensonga zino eza Hajji bangambye nti gwe muko kusaidi yani. Muko kusaidi y'omusibe. Oli muganda wa musibe? Nedda. Oli muganda wa mukyala? Nedda. Mukatya? Omukyala gwe nine waka. Adda ku musibe Hajji ali mukomera mulundi nga gwa kusatu. Nkutegedde. Okay. Kati mukodomi wange ali munda. Oli mukulwanira buko. Anti erwanire obuko. Ekuuke jebe. Kati tetuliko. So kati gwe omukyalo ono mumanyiko ki agamba nti Hajji yakabasanya omwana we? Omukyalo oyo mumanyi kuva lwe basisinkana era ne Hajji
Go walidira. Sinze nalidira. Naye nali nina mwanyina wa Hajji. Nti ekifaayo eri ku sayidi eri. Kumanyi abakyala bo tebalina nnyo twekisize. Buli kimu ekife waabo oba osobola okukola ki? Ekimanya. Era byonna bitambula nkola ki? Obimanyi. Era abakyala bano ate ekino ekirala kyenjize ku bakyala nti gwe kyokola mwanyina oba okikola ye butereevu. Yes, mukyala wayitibwa mu bulumi obuyitirivu. Era aluma n'okusinga gwe bakikoze. Nkitegeera. Kulya talya buli kimu abeera avuddeko olw'okuba mwanyina tali ki? Mwanyina tali bulungi. Okay. So kakati obuzibu mukyala wange bwayitamu ne bakyala bange abalala kubanga balamu bange bonna balaba tebalina mirembe ennaku zino, tebalya tebanywa tebeebaka, emirembe gyabagwako kubanga muganda abo oba mwanyina abo ali kigwa. Kati omukyala oyo omutegeera otya? Omukyala oyo kuva lwe balabagana ne Hajji bigambo byatandika okuyitingana gwafunye bamulabula. Mukyala oyo mufere ngani abalamu amulabula abantu abakulu bamulabula nti ogwofunye ayina be yabba. Ayinako be yali yabba. Oyo mukyala Zuula yabba omwami gwe yasooka yakafumbirwa abasajja ndowooza nga bana. Omwami yasooka yamisi Kintu. Amisi Kintu. Amwinamu abaana. Amwinamu abaana. Ne baawukana bubi. Baawukana amubbi ebintu. Omwami oyo kati bw'ogenda kusala amaloodi bamukubuulira kubeera yamubbaawo ebintu kusala amaloodi. Ze nkola ze ye buli gwayawukana naye. Kati ate taata wono obubbi bwe bubaawula. Obubbi bwa munda kyotegeeza. Ye nga ye. Ye nga ye. Bizinensi gyakola bubbi. Nayagala abasajja n'abafera. Ayonje omubiri gwe n'anyirira Mukama yamuwa ekitone nti mukazi mulungi. Yes. Kati obulungi bwe kasaya mala okwezuula nti mulungi n'abeera nga asobola okupaswedinga omuntu gw'ayagalako ekintu n'akola n'oyo komedi wo okaba amaziga n'okwevulunga mu ttaka. Kakati buli waaba ayagala ekintu ku muntu. Taata w'omwana ono gwe bakabasanyizza gwe bagamba bakabasanyizza gyali. Taata w'omwana gwe gyali tannafa. Naye bamubba. Yamubba. Anti ogambe mukazi si mubbi alero. Buli musajja era nze nkubira omulanga abasajja abo baveeyo. Mwegatte Men Association mulwanirire eddembe lyammwe ng'abantu. Kubanga ate n'abakyala nammwe era muveeyo kubanga kati abasajja tugenda kutya mu kuwasa abakyala. Abasajja tugenda kukomekerera nga tuli singo kubanga okwesembereza omukazi obanga owesembereza omusota. Bakati abakazi babala bya bugagga tebakyalina laavu. Buli mukyalo omwana oyo gwayina yamulina lwa nsonga nti ono mwagala mubbeko kino mufuneko kino ye mwana gwalina. Abaana baddiiru kuba talina mwana mu bulamu bwe. Gwe ng'oli mukazi oyinza okuddira omwana wo n'omuyigiriza ebyo kubanga abaana bawa obujulizi nti maama yatukako okwogera ebyo. Naye omwana owuwo oyinza omukaka awe ku taata wo obujulizi nti yamwebakako. Njaga okubuuza ekibuuzo kino. Gwe nga ku by'omanyi omwana bamukwata tebamukwata? Ku bye mmanyi kuba nange bamukwata tebamukwata. Anti wuliriza nze saaliyo. Yes. Era twayingira mu nsonga zino sayidi ya ali eno abantu tebagimanyi nnyo naye bajja gimanya eriyo abantu bootayisaamu maaso. Kateriyo yali ku sayidi ya ali kuva eggulire lyabagwa mu matu nti ali yeebase ku mwana we. Bonna kutandikira nange ne mukyala wange fena twagamba mukyala Zuula oyo wabubaddi akola ebintu bye naye ku luno waabanga ali yeebase ku mwana teri agenda kuwolereza ali era fena twasooka kuba ku sayidi yani ya mukyala Zuula ng'omuzadde bwekiri omuntu yeebaka ku mwana aba takyali muntu ate omwana ataneetuuka aba afuuse kintuntu kateri yali ku sayidi ya ali n'omundi n'ogwo fena nga tugamba waba yeebase ku mwana kalaasi oba mbuga z'amateeka bamuvunaani naye bigenda okujja oluvannyuma okuva ate mu baana bennyini nga be banyumya sitooli. Maama yatukaka twava ku ssomero bayomba ne daddi obamala maama n'atukaka. Tugende mpola. Kati abaana bano maama abakaka bwe bayomba ne taata maama abakaka abakaka atya nti kati bali bakava ku ssomero. Yes. N'abagamba mujje wano taata mulaba mu kisenge nti yajjako mu kisenge ku luli n'amala n'avaayo. Ng'akolayo kitaata mu kisenge ky'abaana. Ye nga ye kuba kati bino mbyogera kubanga byonna kwe kunoonyereza kwenkoze nkugambye nze
olwaleero okuvaayo maze kunoonyereza ne intelligence gye tukoze ne tukakasa nti kituufu ali teyakwata ki mwana. Taata nze nkuze kutuuka wano taata waffe tayingirangako mu kisenge kyaffe. Bw'ayagala oyita omwana omuwala agamba genda ompitire muzeeyi. Taata ayingira ate ekisenge ky'abaana. Kati okuyingira mu kisenge kyali bwe kiti. Mukodomi wange bwe nagenzeeko ekigo okumulaba ng'ali mu komera agamba mu kuyingira mu kisenge ky'abaana boda yajja kiro. Era omukyala yamuzuukusa zuula nti zuukuka ababbi baabo. N'ababbi baliwa. Namuga ababbi baabo genda mu kisenge ky'abaana olingize. Kuba omubbi sayidi gye yaliko ng'ayina kulingiriza mu kisenge ky'abaana. Kati omukyala yamuga genda mu kisenge ky'abaana olingize ki? Ekiriyo olaba omubbi oyo. Era agenda mu kisenge ky'abaana n'alingiza alaba omubbi. Okiwulira? Kakati kwe kuyingira mu kisenge ky'abaana kubanga nange mukona mubuuza ate mu kisenge wali ononyayo ki? Era n'agamba omukyala yanzuukusa nti waliwo ababbi abazze negenda olabe ekiriyo. Kati nga mu ngeri yonna okulaba sayidi omubbi gy'aliko era ne kapikipiki ako gye kavugira ng'olina kuyingira mu kisenge ky'abaana ye wali view y'omwana. Kakati n'ayingira mu kisenge ky'abaana n'asooka alaba ebyo. Okiwulira? Bwe yavaayo mu kisenge era tewali kyaddako kuba olwedde yali alina okuyingirayo alabe. Kati maama agamba abaana olwenkeera kirabika lwabuuza abaana nti mwamulabyeko mu kisenge oba yazzeeko mu kisenge kyammwe. Ku ssaawa mmeka ezo? Baali bava ku ssomero ssaawa za misana. Taata ayingira tuddeko kiro kiri eri. Taata ayingira mu kisenge ky'abaana ssaawa mmeka? Sazimubuuza sizimanyi mba. Abaana baba kitegeeza bw'abanga baamulaba kitegeeza obudde bwali bukyali nti abaana baasobola olaba taata. Oba bwali bwakiro nenze ssaawa zeyingirayo simanyi. Mu kisenge ssaawa nga mwenda eyo kutwe muba mu tulo otuyitirivu. So kati maama agamba abaana enkeera. Taata wamwe yazzeeko mu kisenge oba ajjako mu kisenge ky'abaana nti ye ajjayo. Kirengere. Naye nze olina mubuuzo wanona ki mu kisenge ky'abaana nti ate omukyala ye yanzuukusa mwennyini ngende ndabe ki? Omubbi. Kubanga view yaawali oli owa pikipiki gye yali era ng'alina girabira mu kisenge kyaki? Ky'abaana. Oyo mukyala Zuula. Kati maama abaana we bagamba maama ajjayo. Lwaki tebamugamba ajjayo kibanga ekya buli lunaku? Lwaki tebakozesa ekigambo yazzeeyo ekiro kya luli? Ebyo sijja bigenda nnyo kubanga nange kiba ngamba kyogenda nakyo. Okiwulira? Kati tugende maama nga agamba abaana bamugamba ajjayo ng'abongerezaako ki? Yanti ye yababuuza mwamulabako oba nga yeebaka ku Nisha ne bamugamba nedda. Maama ajjawo obuvumu obuuza abaana ebigambo bwe biti eby'obukaba. Obuvumu abujja wano. Ekintu kye avudde mabega ng'akipulaninga. Era ng'alina n'abamu bagamba nti ngenda kubaswaza. Ngenda kubaweebula ensi yonna. Ng'ajja yeewera. Ajja yeewera. N'omwami mwennyini ng'agamba lumu nja kuswaza ensi yonna obeere nga tokyalina nawe osobola kuyita yadde kunywa mazzi. Maama agamba ng'agamba omwami kati nga yeebuuza ogenda kunswaza oti. Okiwulira? Kati nga ye ajja yeewera. Kati pulaani ze yali azimanyi. Era agenda okubuuza abaana abo ng'amaze n'okulipootinga ku poliisi. Kati nze ekikyaganye onyambeko. Maama atandika atya okugamba abaana taata wamwe yeebaka kuzuula? Ava ku poliisi bamusaba obujulizi. Maama abigamba abaana. Anoonya obujulizi mu baana. Abatandika ng'abagamba ati. Bw'atyo nga bwe nkugamba nti taata wammwe mwamulabako nga yeebaka ku Nisha. Ti nedda. Munimba baana mmwe kireka taata wammwe yeebaka ku Nisha nti taata wammwe yazzeeko mu kisenge nti ajjayo. Oba okiraba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Hajji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Hajji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula.
gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nisha ne bamugamba nedda. Maama ajjawo obuvumu obuuza abaana ebigambo bwe biti eby'obukaba. Obuvumu abujja wano. Ekintu kye avudde mabega nga akipulaninga. Era nga alina n'abamu bagamba nti ngenda kubaswaza. Ngenda kubaweebula ensi yonna. Ng'ajja yeewera. Ajja yeewera. N'omwami mwennyini ng'agamba lumunja kuswaza ensi yonna obeere nga tokyalina nawe osobola kuyita yadde kunywa mazzi. Maama agamba ng'agamba omwami kati nga yeebuuza ogenda kunswaza oti. Okiwulira? Kati nga ye ajja yeewera. Kati maama pulaanize yali azimanyi. Era agenda okubuuza abaana abo ng'amaze n'okulipootinga ku poliisi. Kati ekikyaganye onyambeko. Maama atandika atyo okugamba abaana taata wamwe yeebaka kuzuula. Ava ku poliisi bamusaba obujulizi. Maama abigamba abaana. Anoonya obujulizi mu baana. Abatandika ng'abagamba ati. Bw'atyo nga bwe nkugamba nti taata wammwe mwamulabako nga yeebaka ku Nisha. Tinedda. Munimba baana mmwe ekireka taata wammwe yeebaka ku Nisha nti taata wammwe yazzeeko mu kisenge nti ajjayo. Oba okiraba. Kakati banyumyawo n'abaana bagamba naye mwe munnimba kangende mpite Nisha kuki ku ssomero. Ne Nisha naye bamuyita ava ku ssomero akomawo ewaka ng'abaana abo bonna weebali. Olwo ateze obutambi ateze essimu kuba ayina yalikodinganga audio n'erikodinga waliwo obuvidiyo bwe bampadde lwakati tusobola bulaga omwana mayina. Kakati omukyalo oyo bwe yatega buvidiyo Nisha ajja amubuuza nti kulikayo ku ssomero nti nvuddeyo. Nisha wama taata wo yakwebakako nti maama nedda taata tanneebakangako. Zeke nnina agamba yankwata mu mabeere nayogera ebitundu taata bye yamukwatangamu. Taata kyekimukwasa abaana mu mabeere. Kakati gwe singa omanyi mukodomi wange takebera bbugumu naye singa omanyi mukodomi wange ye muntu ali carefree, ye muntu ali loyo, ye muntu ali kwegamba muntu w'abantu nnyo bayina omukwano na buli omu kubanga nange yadde ndi mukodomi we naye angwa mu kifuba. Kati omukwano agumulaga amukwata mu mabeere. Ekyo sijja kugamba kubanze simulabangako nti yamukwata mu mabeere. Sijja kugamba nti teyamukwatako kubanga nange akatambi nakawulira nti taata ankwatako kuki. Ankwata mu mabeere ankola bw'ati bigambo ebinene. Nakawulira era kali mu audio sikeeko kolina. Kakati omwana oyo bamubuuza emirundi 3. Nga ne banne bonna weebali n'agamba teyanneebakako. Omwana abaana bali abalala bakugamba nti maama yamala n'atugobawo ffenna ne beggalira babiri ne Nisha mu kisenge. Kati maama ono engeri gy'ali tikya era kyenkugamba naye waneeno ate mukama wange sooka ompulirize kale genda maaso akatambikako gwe akampadde ate ebyo mbadde sibimanyi. Omukazi oyo agambye omwana nti taata wo yakukwatayo n'engalo. Yes, awe mbadde njagala okugamba. Taata wo yakukwatayo n'engalo. Omwana agambye nedda. Yakwata mabeere. Yakwata mabeere. Omukyalo ono bw'agobawo abaana bali bonna ateekwa kuba yazza omwana ono mu kafunda n'amutraininga ngenda kubuuza kino oyogere kino. Bwe nkubuuza kino oyogere kino. Bwe nkubuuza kino oyogere kino. Kati oyo omukyalo oyo ali deadly and dangerous. Watabu nnyo kubanga ya traininga omwana mu kaseera aka katono asobole okufuna obujulizi bw'atwala ku poliisi bakwate ali. Era n'ono omulala anati yamukubamu empya okusobola okwogera ebyo nti taata ajja mu kisenge ky'abaana n'akola bino. Asobole okutwalayo obutambi obwo ku poliisi obujulizi obukwata oli kuba poliisi tesobola kukola nsobi kukwata muntu awatali buki bujulizi. Kati yalina okutwalayo obujulizi bw'abaana. Poliisi nega ddoboozi lya mwana yayogedde nti wano waliwo ensonga. Kati ensonga yonna yagijjaawo mu kugoba abaana mufulume na training ono. Bwe nkubuuza kino yogera kino. Bwe nkubuuza kino yogera kino. Era obutambi obwo bwe bumu yamala n'asooka n'akubira sengaawe. Ngenda kusiba mwannyoko temuliddamu mulaba. Ngenda musiranya obulamu bwe bonna paka temuliddamu mulaba. Era abajja bange bonna baakulya nfuufu. Okiwulira?
kakati nasukuma obwo butambi nga tannabusoma tannaba kubuddamu n'abusukuma kumukumu olaba katambi abulijja akozesa abaana n'abusukuma kakati bw'amala obulivaizinga nga mulimu ebimukwata yabusangula bonna n'abujjako musimu ya mwanyina omulungi musimu ya muganda wa Ali kakati nga bwe yabusindika bwati yadde no musimu ye n'agamba delete for everyone oli agenda okuddamu okugamba akatambi akansi kasoma bwe kati ng'abusanguddemu kati ye yategeka ekintu kye ng'akimanyi n'amasimu gonna na buli kimu kyabadde akola ng'alikodinga nga yeeteekerateekera ekyo era amanyi 100 ku 100 ajja kimaliriza kubanga nekiyayingiramu akimanyi nti oli wamutadde ayina kufa oba okusibibwa amayisa naye nga talina musango amulanga omusango munene bwe guba ali gumose mu vi kubanga aliko defilement bagiyita aggravated defilement anti omwana taneetuuka akawansi w'emyaka 11 wenkanankana nasse omuntu ekibonerezo ky'okukusiba mayisa oba kujjako mutwe Uganda bajjawo akalabba bawa mayisa ani Museveni bataddewo akatambi ng'ayogera nti yenna akwata abaana abato abataneetuuka ate nga balinako obuvunaanyizibwa ushalukiriyo era mpagira yenna mutege tonakalabako ku media kakati ebyo byonna byonna omukyalo oyo yabipulaninga n'akakatambi omukyala yakategeka ng'amaze okugobawo abaana bonna n'asigaza muwala we yekka n'amubuulira ngenda kukubuuza kino oyogera kino ngenda kukubuuza kino oyogera kino ani abadde aweerera Nisa ono mwennyini gwe bagamba nti ali mu kkomera gwe bagamba nti yamwebaseeko omukyalo ono bw'agenda mu maka ga Hajji omwana yali yenkana ki omwana yali muto Hajji era yamukuziza kuva 2014 yamulabanga bebi n'amukuza mpaka myaka 14 ate kati ajjawa embeera emwebakako kale tulabye abasajja nti babeera n'abakazi abasukka mu ate neyeebaka ku mwana naye ate Hajji sisuubira kale sirowooza era sikkiriza nti ali mu mbeera eyo kubanga ne gyali yennyini mu kkomera ono omukyala yapaledinga omukyala yapanga ekintu kye ng'akubira kiyamaani w'ekyalo kiyamaani jangu gwe yajja tizuula jangu seeka jangu abapoliisi jangu n'ategeka ttiimu ye olw'omusango omunene gwe yali atadde ku Ali nga buli omu aguwulira gumuwawaza amatu ng'ate ayina abasirikale be ayina buli kimu ttiimu ye gy'akola naye nnene kakati yapaledinga abantu bonna n'asobola obbakozesa ekiwandiiko ekisaba Ali ebyobugagga ye byayagala ebyobugagga ng'asaba byaki ayina vyeyiti oyo nkodomi wange gye yakagula nga gyayagala era oyo omwana yagamba banne nti nze taata kasatu wa vyeyiti nga nkivaako kati oyo ayagala oyo nozuula ayagala vyeyiti eyo oli gye yakagula ayagala ekizimbe kiri awo mutundu waliwo ne kalina eri endala gye baali bamuzimbira kati ayagala ebintu ebyo era bye yagamba nti nze wonkolera bino nankita kati mukwogera awo n'agamba nti katusooke tuwandiikeko kino kuba Ali obuzibu bw'alina ye bwe yali mu kkomera ng'afunziddwa yagamba mukyala wange onswaziza kisaasobola kubeera naawe n'okutunulako kati ekitegeeza obwo voice notes bubwe lwaki aba yeetondera mukyala we bw'aba teyakabasanya mwana bwe okkiriza nti obutambi bwa mukyala bwa mwami nkubuulidde omuntu ono nti ayina omukwano kuva ku paka ku zedi Ali ye muntu mu nsi muno okuva wakuza okutuuka awo munoonyerezeeko oba ayina ekibi yadde n'okulwanako n'omuntu gwe mulundi gwe ogusoose okuyingira ekkomera tatangako na ku nsiri si ekyo sijja kukakaza kubanga ensiri nange nalingiseeko naawe ate wagittako kati ye Ali ye muntu ali awo ng'ali innocent era muntu ali lovely muntu ali friendly ate ku buli muntu wa ayina ekisa nawe ne bwaba kusanze leero n'omukabire ennaku yasobola okuyamba okiwulira kakati Ali ye muntu nti ne ku kyalo wabeera tebamuwulirangako nkayana yonna nezuula ebintu byamuyisizaamu bye baze bayitamu nezuula kuba omukwano gwe gwonna nezuula gwambirigo gutandikirawa olunaku lwe yamuwasa yamuwa amahale ga pulado naye lwe baava wali mu kidaala olunaku olwokubiri bagigulira mu lujjaawo nga lwaki agitunda zuula yatunda emmotoka
Hajji yalaba esimbula mu lujja n'amubuuza ate kiki bwagibuluka yange wagimpadde ngitunze baleke bagitwale kati oba mutalaka ne bagamba tuddize emmotoka kyenkugambye nti omuntu gw'oyogerako yoyo yasirika busirisi n'agamba oba namuwadde atunze kiki naye ebyo byonna tebyakoma zuula azaapa nga yamuteekako emisango nti ayina emmundu akozesa enjaga awo wetubadde tudda ayina emmundu mukulu Ali abadde akolera Sudan right yes abadde akozesa ku biragalalagala tayina